Bano be bamu ku b'ebibiina by'obwannakyewa ababadde bakutte ebipande ku nkulungo y'Kaleerwe babadde basomesa bannayuganda ku kabi akali mu kunywa sigala wamu n'okusika omukka ogwo wadde nga tomunywedde. Buli omu buli muntu alina obuvunaanyizibwa okulaba nti amateeka gano etteeka ly'ettaaba ligobererwa nga bwe lirina okubeera. Bano bategeeza nti buvunaanyizibwa bw'oyo alabye anywa sigala mu lujjudde mu mita ezitasukka 5 okumuwawaabira kubanga oyo ate asika obusisa omukka yasinga okukosebwa. Obulwadde bwa kookolo kati abantu bwenna tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti tukendeeza omuwendo gw'abantu abafa olw'obulwadde obuva mu kufuweeta sigara. Aduumira poliisi ya Environmental Protection ategeezezza nti baakusooka okusomesa abapoliisi engeri gye banassaamu etteeka lino mu nkola. Ayongeddeko nti balina okukimanya nti ng'amateeka amalala bwe gateekebwa mu nkola ne lino bwe lirina okuba era anaalimenya waakuvunaanibwanga mu mbuga z'amateeka. Buli okojja eno mu bantu naye si kumunywera mu bantu. Immediately tugende mu regions, actually mbadde njogerako n'omuntu, tugende mu regions tuwulire abasirikale baffe abadde sick officers tubawe kopi ya act eno tubabuulire batandike okusensitizinga nabo mu bifo ebisanyukirwamu kubanga tulina kyetuyita community policing. Wabula alabudde abapoliisi abakyamunywa nti bubakeeredde kubanga oluvannyuma lw'okusomesebwa bwe banalemera ku muze gwe gumu be bagenda okutandikirwako kibasobozese okuteeka obulungi etteeka lino mu nkola. Katusubire nti anaaba ali sensitized naye kubanga n'abasirikale nabo tulina abanywa sigala tujja kitwala gye bali tubabuulire eddenje eri mu kunywa sigala kuba kijja kulabika bubi omusirikale akwasa amateeka ate ye bamulabe ng'anywa ssegereti nga bwe badde bakikola mu lujjudde. So tujja kusooka n'abasirikale baffe tubabuulire ekituufu kyeki. Okuva etteeka lino bwe lyayisibwa bangi babadde tebalifaako nga bakyanywera sigala mu lujjudde. Lino n'etteeka lyerimu liwera n'okunywa sisha, enjaga n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo.